Abanyarwanda bawangalire Masaka bavuddeyo ku nsonga za Professor Dr. Lawrence Muganga, President gwe yalonda ku kifo kya Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga, kyokka akakiiko akasunsula abo balondeddwa President ne kamuwandula olw'ebigambibwa nti alina obutuuze obusukka mu mulundi ogumu. Bano basabye President nti ekifo kino bwe kiba nga tekiweereddwa Dr. Muganga, waakiri akiwa omunyarwanda omulala mu bo alina obumanyirivu. Mukama wange nkusaba gy'oli yonna ekifo ekyo tokitujjaako, tufuniremu abo tulina abalina ebisanyizo bangi ate abasobola okulwanirira omunyarwanda akuwagira. Nti President Museveni tunoonyeza omuntu oyo omuyivu ate nga munyarwanda ng'ate mumanyi asobole okugoberera ku nsonga z'abanyarwanda bali mu Uganda. Nga bakulembeddwa Ruth Komugisha, abakulire Masaka Salongo Sam Mugenyi, Emmanuel Ukiza n'abalala bagamba nti abanyarwanda basanga okusoomozebwa mu kufuna paasipooti, endagamuntu n'ebirala olw'obutaba na muntu asobola kubayamba. Mu lukiiko lwa bannamawulire lwe batuuziza mu kibuga Masaka bategeezezza nti okulondebwa kwa Muganga kwabadde kubawadde essuubi nti oba oliawo bakukolebwako nga bagenze mu minisitule eno ku nsonga ezitali zimu ekintu ekitaasobose. Ddala abanyarwanda balina obulumi Mukama wange mu internal affairs eyo tusosolebwa, tukyasosolebwa newankubadde wateekawo etteeka lye wateekawo ssebo balibuukako era abantu ne baba mu passport n'endagamuntu ne bazibamma. Basabye President alowooze ne ku banyarwanda abalala baweebwe ebifo eby'enkizo mu gavumenti nabo beyagalire mu ggwanga ng'abantu abalala. Kwe kukusaba nti n'ebifo by'ekyalonda ebirala nga ba PS, ba ambassador awamu ne ba RDCs, ba deputy ne ba assistant RDCs, Mukama waffe yongere tulowoozaako ngaffe abanyarwanda. Bino bibeereddewo ng'olunaku olw'eggulo Dr. Muganga yatutte bannamawulire ku kyalo Gwafu Eseta n'abalaga obuzaale bwe n'ekifo we baaziika bakadde be. Muzeyi Kayonga Leonardi ono yabategeezezza nti asomedde mu Uganda era nti obusobozi obukola mu kifo kino abuyina, n'asaba President Museveni okuyingira mu nsonga ye. Nkimanyi bulungi nti musajja mwenkanya nti ate ye tatunuulira mawanga, atunuulira buki busobozi. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.